الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما رواه أبو داود. أتنزب الله تبارك وتعالى nanyini matena amajjuvu agatali mbukendeevu tumusaba Allah asebyengeana emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe mbalamira nga nange neeramira okubeera nga twekwata ku ebyo byonna bye yajja nabyo bye bigenda otutuusa mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa, byonna bye yatuwa oba bye yatulagira okubeera nga tussa mu nkola tweyambe tubeere nga tubissa mu nkola, era byonna bye yatuziyiza tubeere nga tubyesamba oba oliawo tunatuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga tuli mbaddu abasiimiddwa. Mbufunze klipu yaffe eno ey'olwaleero tugenda kutuna ku nsonga bbiri, ensonga ekwatagana ku mwaziinyi n'abo bayaziinira. Hadith gyensoose okukoonako eva ku sahabi w'omubaka Muhammad sallama gwe bayita Abu Huraira. Ffenna tummanyi ono yali muyitirivu wa kwogera oba na wa kukwata hadithi. Emyaka emitono ennyo gye yamala n'omubaka atugamba nti ani nabi sallallahu alaihi wasallam nti mazima ddala nabbi wa Allah okusasa n'emirembe bibeere ku ye qaal yagamba nti almuadhinu nti mazima ddala omwaziinyi yagamba nti yughfaru lahu asonyibwa mada sauti asonyibwa afuna okusonyibwa eri Allah okumusonyiwa amazambi ge okusaasira okwenkanankana oba okusonyibwa okwenkanankana n'obuwanvu bw'okwaziina kwe, eddoboozi lye gye likoma okubeera nga likoma nga yaziina bwe bugazi bw'okubeera nga afuna okusonyibwa okuva eri Allahu tabaraka wa taala. Nabbi n'agamba nti wayashhadu lahu, era bijulira ku mwaziinyi ono n'agamba nti kulli ratubin wa yabisin, ebyo byonna ebintu bye tumanyi ebiramu, mathalan nga bw'olaba embuzi, bw'olaba ente, bw'olaba abantu, bw'olaba ebiwuka, bw'olaba ensiri, bw'olaba ebiyenje, byonna by'omanyi nti kino kiri mu bintu bye bayita living things, ebintu ebiramu. N'agamba nti wayabisin, n'ebintu byonna bye tulabanga ebiri non-living things oba ebintu ebifu, mathalan nga bw'olaba amayinja, nga bw'olaba oba n'omutima eguli, nga bw'olaba ebintu byonna bye tumanyi nti ekyo tekirina bulamu oba tukitwala ng'ekitalina bulamu, newankubadde ffe tetumanyi butya bwe bisinza Allah tabaraka wa taala nga bwe yagamba nti walakin la tafqahuna tasbihahum, mmwe temumanyi butya bwe binsinza, naye Allah yagamba nti byonna bisinza Allah subhanahu wa taala. Ku hadithi yaffe gye tuliko nabbi n'atugamba nti omuntu ono omwaziinyi ono buli wayaziina waati bijulira ku ye ebyo byonna ebintu ebirina obulamu n'ebitalina bulamu. Amanyi ne bagamba nti okujulira kuno kugenda kubeera ku mwaziinyi ono ku lunaku lw'enkomerero, bigenda kujja nga bimuwaako obujulizi nti mu butuufu yali musajja mukowooze eri abantu nga bakoowola eri esswala, oba yali musajja eyasinzanga ennyo Allah, yayitirizanga okwogera ekigambo ekirungi, nga tumanyi ebigambo by'omwaziinyi n'obujulizi obugenda okubeera obulungi eri omwaziinyi ono. Nabbi n'agamba nti washahidu sala, singa esswala eyimirizibwawo, eno gye yakoowodde esswala ya jamaa, abantu ne bajja ne basaala ne bayimirizaawo esswala eno, yagamba nti yuktabu lahu, omwaziinyi ono awandiikibwako 25 swala, awandiikibwako esswala 10, empeera z'esswala 25, aweebwa empeera za sswala 25. N'agamba nti wayukaffiru anhu ma bainahuma, era omwaziinyi ono n'asonyiibwa, bino byonna bidda ku mwaziinyi, era omwaziinyi ono Allah n'amusonyiwa oba abeera nga amusonyiwa byonna oba oliawo binaaba bimusobyeko okuva ku sswala eno gy'anaaba yaziinye n'esswala gy'anaddamu okwaziina wakati w'esswala ezebbiri, ebyo byonna ebibala biri mu mwaziinyi. Leero ffe abaddu be tusinga okulaba nga abawansi ku masjid
kizibu nnyo okusanga omuntu okujjako Allah gw'asaasidde ng'asobola okubala mu mwazinyi amagezi. Abaddu basobola okubeera mu masjidi mathalan omwazinyi taliiwo, imaamu taliiwo, era ogenda okulaba nga bano ba gentleman abakedde mu muzikiti, makooti gaabwe masha Allah tabarakallah bakubye ebikalu, makanzu geego, bwe bamagaamagayo bati okunoonya abo abaaziinira esswala eyo banoonyamu ayambadde ekisaatisaati bwe kityo, mukalazi jangu oyaziine, abudu jangu oyaziine esswala erabika etuuse tuswale tuve wano. Abaddu bangi tetwategeera bukulu bwa kwaziina na bukulu bwa mwaziinyi. Abooluganda bakkiriza bino byokka ebibala oba ebirungi nabbi byatubuuliddeko ne hadithi nnyingi nga bw'okiwulira eziraga obulungi bw'omwaziinyi, buli omu yali badde awankawanka okubeera nga ayaziina. Tulaba abamanyi bwe batugamba ba ahlu tafasir abavunzi ba Quran ti aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba ti waman ahsan qawla mimman daa ila Allah, era ani asinga ebigambo ebirungi okusinga oyo akowoola eri Allah. Abavunzi abamu bagamba nti aya eyo edda ku muadhin, nga Allah alaga nti teriyo ku nsi kuno asinga mwaziinyi kuba na bigambo birungi, Allah byasinga kubeera nga ayagala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala obuwangaazi waffe atuweeyo omukisa okufaanana bwe kuti ateekeko mu baddu abakowoola eri esswala ye. Bangi abazadde beegombye abaana bayinginiya, kirungi si kibi. Beegombye abaana bannansi, kirungi si kibi. Balooya, kirungi si kibi, naye nga teyeegomba kubeerayo muadhin kuba alaba omwaziinyi abeera wa wansi. Ababitegeera bo mwana wattu beegomba nnyo era nga balulunkana nnyo okubeera nga baaziina eri esswala. Abaaziinyi bano bannange tubawe ebitiibwa, babbeeyi nnyo mu maaso ga Allah. Oyinza omulaba nga ssente zaalya ku muzikiti mwe muzimusondera baada swala, gwe omulaba ng'owa wansi omuyisaamu amaaso, naye ng'ewa Allah muzito alinga lusozi. Agambye nti bijulira ku mwaziinyi ono oba bigenda kujulira ku mwaziinyi ono ku lunaku lw'enkomerero, byonna nga biwolereza bigamba nti Allah omusajja oyo yakoowolanga eri esswala, omusajja oyo yakoowolanga eri esswala, n'awandiikibwako empeera za swala 25. Tebakoma ku ekyo, Allah n'amusonyiwa n'ebiri wakati w'esswala ebbiri. Amanyi bagamba abamu nti kye bayita okumuwandiikako oba okufuna empeera esswala zino 25, bagamba nti omuntu omwaziinyi ono abamu bagamba nti asonyiyibwa emirundi 25, naye nga bendabyeko mu bufunze bo bagamba nti omwaziinyi ono awandiikibwako empeera za swala 25. Obulungi obwo nga mbasiraamu bangi muffe oli asaalayo 2 naye nyumiriza mu ezo nze Allah nsaasidde era nsaddeyo esswala 2 nsaddeyo emu, naye nga nazo zennyini butwa, naye ate butya omwaziinyi ono bw'ati bw'afaanana. Nabukye bannange tubeere nga tetukkakkanya baziinyi bano, tetubayisa mu maaso. Basahaba baategeera obukulu bw'ensonga eno ey'okwaziina. Sahaba gwe bayita Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma, ye bwe yawulira obulungi bw'omwaziinyi ono, ebigambo byokka nabbi byamwogeddeko, kyava atunyumiza oba atunyumiza mu hadithi eno n'agamba nti anna rajul, mazima ddala omusajja, qala ya rasulallah, yajja n'agamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, ng'awulidde obulungi bw'omwaziinyi, ajja amugamba nti wange omubaka wa Allah, abaaziinyi bano nga batumazeeko empeera, abaaziinyi nga batusinze empeera, tugenda kukola tutya? Empeera zonna ez'okwakhira bazitutte. Yamugamba nti ya rasulallah, namugamba nti inna almuadhina yafdulunana, yagamba nti mazima ddala abaaziinyi batumazeeko empeera, ffe kati tugenda kusigaza byonna ebirungi bye babitutte, empeera bazisutte, basonyiyiddwa n'ebirala ebifaanana bityo. Agamba nti faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi kyava agamba omusajja ono n'amugamba nti qul kama yaquluuna, yagamba nti naawe bw'oba oyagala ofuna obulungi obwo naawe yogera. N'amugamba nti kama yaquluuna, ng'omwaziinyi oba omuntu yenna abeera yaziinye bw'ayogera oba bw'abeera ayogedde amakulu tuddemu. Waliwo hadithi eri endala egamba nti faqul mithla ma yaqulu almuadhin, yagamba nti bwemubeera muwulidde omwaziinyi, eyo nayo weeri. Nabbi yagamba nti bwemubeera muwulidde omukowooze, mubeere nga muddamu ebigambo by'omukowooze oyo oba omwaziinyi ebigambo byayogera. Amanyi ne bagamba nti era kwagala olwagala nabbi weyagala umma eno, ffe tetufiirwa abawulira okwaziina nga tetulina chance eyaziina, wabula naawe obeera ng'oddamu
ebigambo bwe mwazinye kuba tuyinza obutasobola ffenna kubeera baazinye naye tuteekeyo attention nga baazinye kathiru minna bangi muffe baazina nga tunywa emboozi naye nga toyinza kupoozinga kumala ddakiika 3-2 mwazinyi zaamala ne tugenda mu maaso nga tunywa emboozi wamadhalika emboozi gye tunyumya nga tetusembeza eri Allah tetusembeza eri kwagalibwa Allah naye ate omulimu ogufaanana bwe gutyo kati sahabi agamba nti ye abuuza omubaka amugamba nti wonga omubaka wa Allah ye yeeraliikiridde agamba nti mu butuufu abaazinyi bano abaazinyi empeera bazimazeewo muadhiniina abaazinyi empeera bazimazeewo ffe situsigazza nabbi n'abagamba nti kale naawe oba oyagala okufuna ku ekyo n'amugamba nti qul kama yaquluuna naawe ddamu omwazinyi ono oba abaazinyi abo nga bw'obeera boogedde kembadde njagala akala okutereezaamu ono hadisi eri endala bufunda bwa budde naye nabbi yagamba nti omwazinyi ono singa agamba nti hayya ala salah nayogera ebigambo ebyo tetugamba hayya ala salah bal tugamba la hawla wala quwwata illa billah nagamba nti hayya ala alfalah era awo nawo tugamba nti la hawla wala quwwata illa billah n'ensobi endala abaddu abatera okuddamu ebigambo by'omwazinyi bino byayogera omwazinyi ebiseera ebisinga wamaliza n'agamba nti la ilaha illa allah tutera okugamba nti haqqu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah naye ng'omwazinyi agambye nti la ilaha illa allah kiri nakyo nabbi yali akimanyi ekyongerezaako ate nga kinywezaawo ye kennyini naye twogera byokka omwazinyi by'abeera yogedde era nga byetukkubirizibwa ebikkirizibwa byetunaafunamu empeera byayo byokka omwazinyi by'anaaba yogedde okuggyako wali nabbi we yatutereeza nti omwazinyi singa agamba nti hayya ala swala gamba nti la hawla wala quwwata illa billah era singa agamba nti hayya ala alfalah gamba la hawla wala quwwata illa billah biidhnillahi tabaraka wa taala nawe ojja kubeera ofuna ku bulungi bw'omwazinyi nga naye wayazinyi bano abasajja baali bayitirivu bakwagala mpeera era hadithi eno ey'okubiri gyensomye era nayo erimu Abu Dawuda tubeere nga tuyitiriza okwogera ebigambo by'omwazinyi abaddu bangi ennyimba ze tuddamu eno oluwuliriza bw'oluyimba eno oli ku ssimu eno oluyimba ku bibiri okoze eno gw'ozina gw'oyimba gw'owuliriza olaba nga ezzambi omuddu alifaako ddikola bw'atyo alituukirize nga bwe limunyumira wamadhalika alifunyemu musango mu maaso ga Allah olwo ate omuddu ateekayo obwongo okubeera nga kino kyaddamu kyalongoosa agenda kifunamu mpeera mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala abange teri asinga mwazinyi bwa bbeeyi omwazinyi ono twalimwogeddeko ebigambo bingi ebiraga obulungi bwe feesi ye bwagenda okufaanana ku qiyama agenda kuba omuyitirivu nnyo nga tafaanana bantu naye abaddu bangi bw'ogenda ku mizikiti bagana afe abazinyi ogenda okulaba nga muadhini yasinga okubeera obubi sente zaali abamusondera nsondere ate bwe tuzimuwa abamu bwe tumulangira bwe tumucunga amazzi galiwa n'ebirala ebifaananayo bityo abanga obusiraamu tulongoose bano abazinyi oyinza omulaba ng'owa wansi naye mujja kutuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ate ng'omwazinyi ono wa bbeeyi hadithi eno gyensoma ey'okubiri ekisembayo ku kyo oba ku yo nabbi n'agamba nti fa idha ntahayita omwazinyi ono bw'abeera nga amaze okwaziina nabbi n'agamba nti fas'al tu'ta nabbi n'agamba nti beera ng'osaba ekintu kyonna ky'oyagala Allah abeere ng'akuwa ajja kubeera nga akikuwa okutereezaamu akatono wano hadithi eno gyeggweredde tukubiriza okubeera nga tusaba kituzzaayo ku kutegeera nabbi kyeyatugamba nti ebimu ku biseera oba amanyamu be baleeta okusinza ku bigambo by'omubaka ebimu ku biseera ebyanukulibwamu nnyo eddwa ye obbanga eri wakati w'okwaziina n'okukima esswala tubeere nga tusabirawo awo era nabbi nga bwakireese mu hadithi eno tubeere nga tusabirawo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tusooka kusoma dduwa eri Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma mpaka gyekoma oluvannyuma lw'okwaziina then tusabirewo Allah ajja kubeera nga atwanukula سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته